Kadama TV. Kadama alina amagezi g'ayagala okubeera ng'asharinga naffe, agamba nti ebintu bino bw'obikola biyinza okubeera nga bisobola okubeera nga bikuyambako. Gye baliko Mr. Kadama TV. Mr. Kadama TV tusiima nnyo byonna byonna by'otukolera Mr. Kadama TV. Mukama gw'omukisa weebale otuyamba okubeera nga bannaffe basobola otuwa ku magezi ne tuwa ku magezi. Ne Mr. Kadama TV abantu bano balaba bw'omala ku kontulakiti yo tebaagala okole ki? Tebaagala oddeyo. Ekisookera ddala kokola ebirungi ebyenkanawa tebasiima. Balina gye batukola batya abantu bano ne bw'omukolera otya ate batulaba wanga n'embwa nazo za mugaso. Tubayamba nabo bakimanyi naye ekyo tebaagala kitulaga. Kale nabo batuwa ssente naye tebasobola kubeerawo ebiseera ebisinga we tutali baba mu mbeera gy'otomanyi. Kati olaba Mr. Kadama TV abantu bano basayiningisa abaana kontulakiti. Tewabanga omwana n'omu asayininga awantu w'atamanyi era asayininga olulimi lw'atamanyi. Ate Mr. Kadama TV bano abantu okutuggyako pasipooti baba nga ne ofiisi zimanyi olw'ensonga nti omwana bw'aba agenda ofiisi ekimanyi bulungi tebalina omuwa pasipooti ye. Kati pasipooti ye ebula etya? N'ekirala pasipooti bw'ebula bakolera ekibaluwa. N'osobola okudda ewammwe bakolera ekibaluwa. N'ekirala Mr. Kadama TV entalo zino bwe tuba tuzeerwanako abantu tulina famire zaffe oba abantu abalina famire zaabwe ng'olina ofiisi eyakuleeta eno bwe bakulemerako gamba abantu bammwe beesitulenga bana bagende ku eyo ofiisi eyakuleeta batuulewo oba lunaku lulamba lumu bbiri bagambe omwana waffe akomewo kiki ekiriyo. Nabo eno mubateeka ku puresha eno babateeka ku puresha balina okukuzzaayo kifuba ddembe. Bino ebintu si byakusaagiramu. Beekwate famire oba bana oba mikwano nga tolina famire olina emikwano bakubira amasimu beekwate bana bagende ku ofiisi bagambe tetuva wano omwana waffe yagenda bwati ne bwati lwaki takomawo kontrakiti yagwako. Eno bwe mubateeka ku puresha nabo ab'Uganda noba puresha ofiisi zino baziteeka ku puresha ate nabo batya bakimanyi ebintu babikola mu butali mu bumenyi bw'amateeka. Bagamba bano abantu bwe basitukidde ne bajja ku ofiisi bakole kino ekitegeeza ekigenda mu maaso. Ekisooka ofiisi bazigale zikola obubi ebintu babikolera mu bumenyi bw'amateeka naye nga bakimanyi nti bye bakola bya bumenyi bw'amateeka. Ebintu tubiteekemu okwekalakaasa mubiteekemu okwekalakaasa. Kasa mugenda ku ofiisi famire neegenda neeremerawo ne babagamba mugende nti tetujja kgenda twebaka wano mugenda kulaba abaana bajja kuba badda ewaabwe. Ate naawe eno bw'obanga bakulemedde kutandika okukyusa egyo emirimu gy'okola obulungi gwe kyokola weefeeko weewala ebyokulya. Ekisookera ddala bano abantu tubabeeramu naye bamanyi okuwa obutwa batemu. Twewala ebyokulya byabwe beerawo bamanyi ebintu bye tusinga okwagala. Beerawo ng'olisitedde n'amazzi munywa amazzi ga ttaapu ekyo kye babuulira. Gwe beera sitedde bw'oba oliraanye firiigi teekamu amazzi go ate ng'omanyi teri agakutteko ganyogogeko onywa aga ttaapu. Ebyo mbe babuulira. Amazzi mugateeke waggulu mu firiiza bw'oba toliwago toddamu kuganywa. Ebyokulya beera sitede mu byokulya byo. Abantu bano si bangu yadde n'akamu. Abantu bano basayiningisa abaana toyina woyina kusayininga yadde n'aka toyina okuleka byobadde osayininga bulijjo nga bakuwa ssente zo naye ebisigadde toyina wooteeka mukono gwo. Mr. Kadama TV abaana beebereremu. Abantu bano tebaagala kututa ate nga batucunya. Olutalo mulutandikire
Mr. Kadama TV abaana bw'oba ng'ofunye kacyansi akafuluma ebweru oba kuyiwayo kasasiro ennamba zaabwe eziri ku wooli zikuwa ekifaananyi ate ofubanga nnyo kuba baziwandika mu Luwarabu tosobola kumanya naye zikuwa ekifaananyi zisindikira abeewammwe bajja kubuuza abantu abamanyi Oluwarabu bababuulira ennamba ezo fubanga nnyo omanye ekitundu ky'oli mu Saudi kitundu ki ofube nnyo omanye n'akaalo kuba ennamba ezo ozisindika n'obagamba ndi mu kitundu gundi akaalo bwe kati ne bw'oba tozikyusizza mu lulimi lwammwe bw'oba totegeera bali baba bajja kufuna abakola ki abazimanyi twebeereremu abali mu kyalo kati nammwe ejje muliteeke mu kyalo ewammwe bantu beesitule baana bagende ku ofiisi yo batuulewo bagambe twagala omwana waffe mwamutta mwamuteekawa yasayininga contract yino ate obeera ne next of kin wo abamu tebafaayo kati mu butafaayo babawo ebipapula ne babeera nabyo naawe bamanyi kontrakiti y'olweggwako bagende ku ofiisi bagambe omwana waffe kontrakiti yaggwawo kiki mwamutunda kiki tugenda kweyongerayo mu mateeka agasinga wano bajja kutya mukama wo bamuteeke ku pressure ajja kuzzaayo ne gye yakukweka yonna nze abagamba ekintu kino nakirabyeko ekintu kino nze abagamba twakikozeeko Mr. Kadama TV ofiisi bwe batefaayo erumbibwe nga gye abaana bajja kubata ate temwekubyakubya bifaananyi mu mayumba g'abandi temukwata bu vidiyo essimu muziyiwe mukyekinga essimu zammwe nga tebannabazzi bajjako mukyekinga bwonna bwe mubadde musindika obw'omugaso gamba gw'okasindikidde ndi kaweereze gundi okatereke kuba oyinza okaderiitingamu wano ne kavaamu konna naye maluka muweereze omugambe kaweereze n'omulala kwabo bomanyi wano gw'oderiitinge bali batereke ogende ne mu WhatsApp sedi yonna oderiitingeyo bagende okugjako esimu yo tebajjekebejja nga tebalina kibalabamu yadde ebibayamba ebyomugaso mubijjeemu ebitali bya mugaso temwekubyakubya kubanga bano balina engeri gye bakugjako obusangusangu nze mukama wange yandaga omusajja yalina musajja mukulu myaka nga 6 nga ngamba nti muteeke ku profile piiki yange neŋŋaana mukama wange yateekako ennamba y'omusajja mu ssimu yange nga simanyi era n'agamba nyina nti maama labayo olaba wuuno abadde ayogera n'ono naye nga essimu yange yagikwatako emirundi 2 nze mbeera sitedde nnyo ku ssimu yange naye jjukira yampa wifi amanyi ogijjako n'angamba leeta ku wifi kati twali mu mmotoka n'angamba nteekeko omusajja oyo ku profile piiki yange namukolako olutalo oluteetaagisa era ne mulaga wayina okukoma mu kumanyiira kati ekintu ekyo oba yali ayagala nkole nti abantu bano batukozesa ensobi mubeere nga nnyo beegendereza mu bantu bano takugamba kintu n'okikola kati abaana abamu oli namugamba nti waliwo omukyala yagamba omuwala nti yagala bba wange bwe biti ne bwe biti omuwala n'asalawo n'akola ki n'akikola twakimukemebwa mwajja kukola mwajja kuba kyeyo abakazi ne babateeka mu bisitaani ne mukkiriza mwenoonyeza olumba olunaabatta abantu bano batemu balina obukodyo nze ekintu kyenkola bino bimukama wange mukazi jangu onyiga masaagi sibikola simunyiga masaagi era ebyo nabigaanirawo nejjo yampise ng'ate nabigaana dda kuva dda kati jjo yampise n'angamba lwaki toyagala nemugamba si mulimu gwange ate nezansi sibyagala mufuneko we mukuma abantu bano balina obukodyo bwe batutega nze omukazi ono yantega akakodyo bulijjo nze siyamba driver mirimu nga tukomyewo awaka naye omukazi yalaba tukomyewo kolo n'angamba nti mugyeeyo mwena ebintu mu mmotoka twaliwo abakozi 2 naye nze nga simanyi mu kusomba ebintu akwata ka vidiyo alaga nnyina nti olaba ono omusajja obwedda basomba bonna ebintu bijjani yagamba Kadamu okusomba ebintu naye nga mu linnya lya Mukama ono Mukama atalyanguza omukazi yaŋŋambye batuuka okunzijjako essimu yange ne bagiyiwa buli kamu konna era okuginziriza lwali lutalo yalina mwannyina omu n'amugamba
mumuwe essimu ye. Ekyo njagala mbabuulire babatega obukodyo bungi. Kebeera mu ssimu yo ennamba z'otomanyi zijjeemu era weebuuziza etya mu ssimu yo. Abamu bajja kuwa omuntu essimu yo agiseevinge, mutandika okwogera, akukema akole ki, akutereka ebintu ebyekisiru, bakukwate olwo baagala okusigaza. Oluusi bakututte bakusibye makomera agaabwe. Mwewale ennamba zimutamanyi ku masimu gammwe, mwewale bakama bammwe okukwata amasimu gammwe. Nze nakyewalanga nnyo naye omukazi yali ansuddeko mu buzibu. Essaawa ey'okuddayo tubeere beegendereza naye tukole entalo nga tusinzira ku maofiisi ag'abantu abatuleeta. Famire muzigambe zezitule beetaaga abantu bana. Mufune omuntu bajje ku ofiisi bagambe nga omwana waffe takomyewo tetuva wano. Banaagirumba mirundi emeka nga bakutadde ne bw'oba tulina paasipooti yo gwe ebyo bitere ofiisi eyakuleeta mubaguleko olutalo mulukole ku bantu bammwe abali e Uganda bagende ofiisi bazirumbe babate. Mukama akuyambye abantu bano bavuddemu tebakutemudde ate bakulemedde. Emyaka kontrakiti zo ziweddeko, kontrakiti ye eweddeko ate bakutemudde. Omuntu okolera otya mu bukake? Twekoleko entalo okuva emabega tuteekeyo abantu baffe. Tojja kubulwa mikwano. Bwe biba biganye sindika akasente Uganda okagamba abeewammwe munyambe abantu bano kambasasule waka 10,000 bezitula abantu bana bagende ku ofiisi bagamba omuntu waffe bwati ne bwati nga balina amanya gonna buli kimu oti omuntu waffe tumwagala. Ezo sente zijja kutaasa obulamu bwo oba tofunye bakuyamba. Abatalina babayamba mubiteekemu akasente balemere ku ofiisi bajja bata. Ofiisi nazo zitya zijja kwebuza abantu bano abeesitudde okujja bwe bati kiki bijja tufiiriza emirimu gyaffe. Omwana bamugambe bamute ate kasaboogera bwe bagaana okusalira tiketi ofiisi ekusalira tiketi ku ssente zaabwe ng'eno babataddeko omuliro temusirika.